tukyagenda mu maaso ne program omuntu w'abantu ndina omwami Drake Sekeba wetuumuliddemu nga tuli ku Sheraton mu karuumu ako nyumiza okusitula abasibe bakusitulirako abasibe abalala. Yes, ndenze kana twali muna abawerako. Kati awo we bakuteeka nga abasibe baliwo bakirasiyo oba buli ajja na Sheraton tubeera kutoyinza kubeera mu Sheraton nga tuli wa kirasi. Kati semanyo baera bacha kiyita Sheraton yawo. Nefe twayitanga Sheraton. Kakati tulina bobeera mu Sheraton nga tuli wa. Nze mbadde manyi nti no bobeera musibe toba na class. Mama nyabo obeera togama buli musibe bamuyisanga abalala no bali mu class. Anyway kakati tusuzeeyo naye ene ebyegamba byogenda mu makomero nga byali bingi nnyo kubanga ne ku mirembe ejja Muwanga Paulo Muwanga nayo yansiba nnyo naye katutuuke kino mu 84 tuli mu komera tuli ku SPS kakati tusuzeewo ku macha batugamba tutuddeyo wa ku Impala House ku CID tuzeeyo tuongedde okukola statement bwe twavaawo nga batuteeka olwo detention order bamaze okugiwandika mu kiseera ekyo kugamba bakola detention era nze in fact nalinga ndi musanyufu nnyo nti ngeze mukomera ziraya sibye naye olwokubanga ndi ku mawulire gempandiika fine that's good nga toyina kirala kikubadala nga sina kyembadala nga tolowooza na waka nga ndowoozaawo tolowooza mama kyalowooza nga mbirowooza but what do I do? That is work so naye amaziga gaali wano batubeera wano awaka obeera n'abaana bakubuuza dadi tomulaba ogenda okumulaba tebabakkiriza mu biseera nga mulina okumala okufuna obubaluwa simanyi okubujjawa ne babubamma kweganga obulumi bungi nnyo. Anyway bakola detention order bagundi luwuliza minister wa internal affairs luwuliza Kirunda yagisayininga nobote nagikkiriza bote akwerabidde amangu ago ndoza bambuzaabuza atera nengeri gyakolangamu ebintu ndoza nga miseera ekyo baona okutegeera takyategeera bulungi simanyi so anyway nga batuteeka ku kabangali ya poliisi bwetwagirinyira awo ku CID ku Impala House naye bwetutuuka Erugogo awo kuuma awo nenjagala okubuukako kubuuka kalandiro nzire yanga kwega waliwo ekirowoozo ekyaŋŋamba nti lwaki tobuukako odduke we yabadde yetenda obuzira nti ogenzerwa amuna pozi tugamba ti Abaganda tekimanya muzira ekyekangu tekimanya muzira naye kyanzijira kitono nnyo kakati ekirala nekinga nti atobuukako bajja kukuba amasasi kubanga twalinako w'emmundu so nenguma nenga nti kale kaŋŋende kasita nwanirira ggwanga netugenda Eruzira naye bwe tutuuka Eruzira batusibira mu kiseera ekyo jjukira kyali kyabayeekera kakati bwe tutuuka Eruzira batusibira gye basibira abayeekera bano Museveni abakayiira abaani abona kati naffe tuli bayeekera so ne batusibira Luzira maximum prison waggulu so seno gundi wansi eno kuba amakomera gali abiri essuubi lyakulimu time agenda tuuka bakute oba lyali that's a good question kakati bwe tutuuka wali linda kaawo naawe bwe tutuuka wali tujjemu engo bukasenga ako bwe tutuukira waliwo ogupande gunene nnyo ndowooza nakati abagenda gukyaliyo kuliko ebigambo biwanvu nnyo naye biri mu nnimi 3 Olungereza Oluswahili n'Oluganda naye mu Luganda nga kigamba nti weerabire kyobadde ogonze omulimu gwaffe bwe nasoma akantu ako neerabire bwedita bwendiko naki ngonze omulimu gwabwe olwo ng'otandika kufukamira bwoti tobuuza omukulu omusirikale akuuma abasibi tomubuuza ng'oyimiridde olina kusitama basitama bwe bati wasitama bwoti n'omugamba oli otya oba olina kyomugamba oba alina kyagamba so anyway ng'akusinga emyaka obanga ne bw'oba omusinga oli bakulu
amateeka ogasoma ogayiga. Oya. Kakati bwe nagenda mu kkomera bwe nagenda mu kkomera nga batutuusizaayo saalowooza nti nja kumalayo ne wiiki. Ate alina abanene. Yeah. Bulijjo abamuwa information n'abalala. Yes, exactly. Naye nga manyi nti tulikyali ku lutalo. Saabanyigira naye nga bajja mu kkomera ne bandaba nti tufuba nnyo okulaba nti ovaayo. Naye omukulu tannabakusaako mukono tannabakukola akyali wade munnange nze yali alowooza nja kumalayo wiiki namalayo emyezi egi ena so naye kaakati eno ekiri eno omukyala ne maama wange bapapye bakaabye bakola ki abaana nange oluusi kwegamba nga mpulira ennaku n'obalowoozaako never sejjusangako ate oba olwavaayo naga nti nja kutandikira we nnakoma era kye nakola. Kiki wasinga okuyiga mu kiseera ekyo nga bakusibye? Kati lindako awo ejja kukiddako ekibuuzo ekyo. Kati omukyala ne maama wange ne bagamba nti olwokubanga Paulo Muwanga ye yali vice president ate nga Paulo Muwanga twali tumanyiganye mu biseera byange London nga gyali ng'ali mu exile naye nga nze ndi student. Naye kakati nga bamanyi nti ate nga Paulo Muwanga yali nga y'omu ku bantu abaagala mbeere mu kkomera. Kakati bo ate gye baddukiranga okugenda ki ewa Paulo Muwanga wawu ku State House twagiyitanga State Lodge. Ani? Paulo Muwanga. Byonga ate nabyo biwanvu kubanga bwe nava eri ebungeezi olw'okuba twalina bangamba kubanga omanyi lwaki nkubuuziza Paulo Muwanga Justice erinnya banaye ndyerabidde bangamba abo bonna bwe mwali nabeera ndani nga muli mu gurupu eyo. Twalina Uganda Human Rights Group. Kati ate neewunya eno bw'ogamba nti ate y'omu baali bakwagaliza nga tulwanyisa Amin. Kakati nga gurupu yali nene nnyo. Kakali nga ne Paulo Muwanga yali. Naye Paulo Muwanga yatwegattako oluvannyuma yalina aka group ke nga bakayita Uganda Action Group. Ko nga kalimu omuntu ogwo y'omu ye chairman. Buli kintu nga ye muwanika. Kakati nga jatwegattako ffe twali group nene nnyo nga tugamba nti naye nga tumuga nti naye gwe oli muntu w'obote. Ng'agamba nti siri w'obote. Nze bote namuvaako dda. Kati ene oluvannyuma nga tumukkiriza nga atwegattako. Kakati kumbe empoza atuliira muli. Era naye nga tetumanyi era nze n'okujja kubanga time yatuuka mu 79 sinaba nokwerabira kkomera time yatuuka mu 79 ndowooza nga gwakatandika ajja mu gurupu yaffe atugamba nti bakyabaagala okujja twegatte ku Batanzania tugende tugoba Amini. Bannange bonna tewaliwo yewandiisa nze nagenda ewa Muwanga ne newandiisa nzije mbeere mu combat Dar es Salaam tujje mutukula tutambule so kakati anyway kakati bwe tugenda okujjako Amini no government nawo kuva kakati ye najja Paulo Muwanga najja mangu atenze nandekayo kakati bwangamba ku simu nangamba nti omanyise keba tetujja kusobola genda ffenna nga twagamba wiiki ejja nze obota mpise mangu ngenda nenga mwana naye nti nenga atono yatuga nti takyali n'obote anyway ekyo ne kakati omukyala ate bwaddukirayo okusaba exactly kakati ekimunyiza Muwanga nti bwe najja wano ne neegatta ku ngabo ku lupapula lwangabo ng'ate nasanga balina olutalo n'olupapula lwangabo Muwanga alina olutalo lwangabo bamuwandiseeko Nakwale bamuzinyisiza n'amazina ga Nakwale and all that kakati nanga nti Sekeba naawe nojja neweegatta ku bali abanvuma naye ng'ate kyatamanyi nti nze neegatta ku bana abamuvuma bate bonna nali nabamanya dda ko ye kati kobererera mu kkomera naye nga nsiba nnyo anyway yansibanga naye nga butusinkana era okyali muto ojja kufiira mu kkomera nemuganda sifaayo naye kakati tutuuse tubadde mu kkomera omukyala bagenze nemugamba nti mbabuulire temugenda wantu wonna wa Muwanga ekintu ky'omulokozi bokka bali Dumba ne Clement Dumba ne Chris Lwakasisi. Omanyi bami twatambulanga ne maama we
nga njagala nnyo ate nga nsaasira kwega Drake bamusiba nansaasira nga Margaret obulamu obwana kyembogedde bulamu buzibu nnyo kati yali mukyala mukakalukanye nnyo naga tugende wa Muwanga tugenda tetumanyi we batandikira abasirikale balinga abasirikale twakomene kumulya ate nga ne batufuumuula speed ne Muwanga tetwamulaba naye nga ate buli lwe tugenda tuba tufunye omukisa okulaba Drake nga tugamba temugeza ne mugenda awantu wonna ye nga alinawo omwami omujja atusindika ajja okumuyamba naye nga temugeza ne mugenda awantu wonna naye nga ffe tupaala bupaazi abafere ne batufera sente era ne bazitulyako ezimu nga tulowooza nti bajja kutuyamba. Emboozi y'ekkomera eyo katusooke tuwummulemu katono tudda nayo bikunyumira nganze programu muntu w'abantu tovaawo.